Jacob Omutuuze bangambye nti bwe tuva mugobo ya musanda biwamu Amina webale kunjagala manyi webale kunjagala abantu bagenda mu jubilation zi bantu bangi kiri kitamanyi g'abantu update chiwede manyi abantu balaba ku Mr. Update ne Samathias Walukaga emisinde bonna abantu basanyufu nnyo abantu kasabalengera ku Mr. Update alongside with the Samathias Walukaga nabagamba nti Mr. Update kasankwata mu kintu nabagambye no wini nyino okujijjayo naye nga amanyi mangi masanyalaze mangi Bobby masanyalaze mangi Samathias Walukaga alongside lengera manyi laba masanyalaze bayimba chimu Bobby bayimba chimu Bobby neba ne yona lebo Kyagulanyi Wawamba abantu bonna bannange bonna bayimba Bobby Mr. Update yangu tukulaba ko wano gwachikirira Kyagulanyi wajisebo yangu tukulaba ko wano gwachikirira Kyagulanyi sebo abantu bategeeze kiri kitya kwa relativu akala yali atagala amina nengo wachitibwa mwebale kunjagala Mr. Update tetwakusiimye kuba kogera tambulira mu sipasiyo okolera abantu kyekyo kyenyini atunde mere ya buli lunaku Mr. Update batuwaliza bana bavuzi b'oluzungu abagamba mbabugera luzungu ne batutunda mu luzungu lwabwe kituufu genda oteseza mu Luganda ensonga zonna nzijjeyo oziweyo eriweyo bukoma nsimbi basolo kikyo yagala nsokereko era kupaling chenyagala nsokereko Mr. Update njagala musoke mulwane president wa Kyagulanyi bamudize dembe lyaffe dembe lye aberenga sana okutuyimbira Mr. Update gena maso woli mulwanire president wa Kyagulanyi Center mu parliament bamukiriza okudamu okuyimba president waffe mugende mujja mu mateeka agamugana okuyimba Mr. Update kituufu president waffe ayimbe amina ffe twagala amina manyi each and every polling station tuziwangudde with a landslide win. This is a landslide win. Manyi nyo Samathias Walukaga mugamba atule Samathias Walukaga ekintu kikubye bubi nnyo atenga amawulire genfuna ne sweet apple ekintu kikubye bubi nnyo ate amawulira amawulire genfuna ne sweet apple ekintu akikubye bubi nnyo so yembeera tuddawa meya genda maaso simbula amina mwebale kunja mbera bweto bweri abali ku Update page nga tuli ne meya omulonde owa Kyengera Town Council gwe bayita Samathias Walukaga Samathias Walukaga bana diala form batandise okubeera nga bazireeta diala form batandise okubeera basayinize bulungi
yala form tasokuba kiri okay Mbera bwetobweri buli kimu kitambula bulungi nnyo embeera bwetobweri sofa ekintu kiri tukirina akalu kano tugenda kawangula with 95% because buli polling station tugiwangudde ate nga tugiwangulidde waggulu nnyo actually bwe kyavudde kawempe kyasengukidde kyengera kyasengukidde ensangi kati empaka zennyina wano n'emusomesa wange ani anaasinga owangulira waggulu nze naamusinga oba ye anansinga kati ze empaka ze tulina wano n'omusomesa wange naye nga amawulire genfuna Beka Kalyango amaze okutegula Beka Kalyango amaze okubeera nga naye ekintu akikuba Beka Kalyango amaze okuwangula Sweet Apple bangambye naye akikubye bulungi nnyo akutebye mu katimba Sweet Apple y'omu ku bakozi ba the address 9 page bangambye naye akikubye bulungi nnyo so abo ge bayita amaanyi g'abantu naye nga omuntu wali omukwano gwange omwe yansomesa nanga nti Segirinya buli olabanga nga ovuganya n'omubbi okitegeera obanga muli mulingi mukubagana engumi naye nga gwovuganya naye bayinza omusaliriza knockout amanyo gayiike Mathias Walukaga kyakoze akubye knockout naye nga jjukira abaana baffe bonna babakutte bali mukomera babasibye abaana baffe bali mukomera bambi babagalidde ate balina okubeera ba polling agent naye nga bumanyi Mr. Update bwe tutalemererwa nendeeta baddenjala substitute kasaba akutte bali beyaddaayira ne muganda edda nnyinawo benninawo banaakola nanga nti baleete Segirinya ne mbaleeta nga bakambwe ayi ne mbasomesa kuuma akalungu onyiize tebajja kumpako dyala fomu benna muleetedde banyiivu muganda wange jjukira bakyaliko obusungu bw'okuba bakaluko obwa pulezidenti kati bagasseeko okubeera nga bakutte bannaabwe mbaleese nga banyiivu namuleetedde bali abanyiigedde omwana anyiiga bw'ati n'abalakalu n'ayagala okudduka n'omubbi adduka yikanaga nga banyiivu so bebo bennaleese kasaba akutte bali ne mugaa kankuleetera abanyiivu nengera nga nkuŋŋaanya buli munyiivu nabazza bamuwaakire abamu nabajjeri bwayise mu Kimumbaasa ne bagaa mujje era ng'olisooka ne mubuuza onoosobola onyiiga nti ne batatubba nti enyiiga mutulabe obedda yegundi gyengezaako okusooka obbawa training sooka onyiigiremu bwanyiiga nabamu ngambagamba katwebongako bwe mpulira nga nnaka ekaluba nnyo nga manyono dyala fomu ejja gikuuba obedda nnyina kintu kyembateeka mugambako ona wano bwe mpulira nga nkonye wano nesirumwa simuwa kuuma kalulu njagala omuntu akuuma akalunga bwankoonako wano engalo abalikanga zibanga zamenye bwentyo ekintu bwengezezaako okubeera nga nkitambuza Mr. Update bwentyo ekintu bwengezezaako okubeera nga nkitambuza twafunye abaana balinga balina engalo ngumu ng'omujjako dyala fomu muganda wange tosobola naleese bali bakakole tiimu kakole bakutte bali ne muleetera abazibu bwetyo embeera bweri nga tugezaako okulaba nga enkonkolola eno ey'ensangi edda mu mikono gya Mathias Walukaga under the leadership of Robert Kyagulanyi Ssentamu olwekyo twagadde enkonkolola eno edde mu mikono gya NUP era pulezidenti wa Uganda aliko Robert Kyagulanyi Ssentamu nsangi gwoyina nsangi mu kontrol kino ekibiina tugenda kizimba kibiina kikyali kipya just kya myezi 3 naye sipiidi gye kiddukirako twawangudde ebifo byonna ne tuwangula n'obwa pulezidenti kanu imagine osobola kikkiriza ekyo kibiina ekya emyezi 3 nekiwangula obwa pulezidenti nekiwangula bemu kireeta bameeya mujja kukkiriza nti Kyagulanyi yawanika embango so embeera bwe tuberi tugezaako okulanga omulimu guno tugutambuza ogw'amaanyi g'abantu tugezaako okulanga omulimu guno tutambuza amaanyi g'abantu so Mr. Update naleese eri kigudde wani esobola okufubutuka neegoba omubbi w'akalulu nedduka era omubbi eno bagiyita mubbi dduka eno gye naleese kigudde wani bagiyita mubbi dduka mubbi era tugenda bafubutula mubbi ne baddukira mu lusaalu nga byediala fomu tumulumbayo nayo bagiyita lusigula-nkonge so bambi Sir Mathias Walukaga abagezezaako muzozaayoza mwebali nnyo kyawedde dda win eya Sir Mathias Walukaga yo ewedde era ba opponents abamu batandise okwebika abakyala babyobise essanyu liri eno lyonna essanyu lya Sir Mathias Walukaga musajja wa Kabaka babulire tugenda bwe tumaliriza okuwangula okola ya update nga ya luzungu ekyo nno kikola bulungi egera maaso meya agamba nti tugenda kulumyamu ku bayaaye meya agamba bwe tumaliriza tugenda lumyamu ku bayaaye bambi abava Nachula oba abooluganda mugenda tusonyiwamu bwe tumala owangula tugenda kuddako mu luzungu tugenda kukubirizamuko ku kanso tugenda kukubirizamuko ku kanso nga ndi ne meeya ono tugenda kukubirizamu ku kanso nga ndi ne meeya mpola mpola tulumyemu ku bayaaye tulina olumyamu ku bayaaye katono
tulina olumyamu ku bayaaye katono egenda tu manyi nyingi wali kyakola tunakanika makulu ngamba mutya kyekyo kyenyini mbeera bwetoberi nga tuli ku the update online page steady wini yawedda wa muliro ekiri wano sofa amanyi mangi masanyalaze mangi nnyo naye nga ne wano ekipafominza bulungi nnyo abagamba ekikandeti waffe sofa yo obwa buwanguzi bwawedde edda bakulira mawulire agava mitulira bona bajaguza bujaguza olwekyo kandeti waffe NRM ng'alondera sofa magini ya buli butini nnyo naye nga okusinzira ku kuba gyetukubyemu wala wonna namawulire getubafuna nti aliwaka yebase yazedde waka neyebaka yebase bamuteddeko obutiko obubaala utako kusuku hati wakola nga mukyala wa mukansolinga manyi bakuba omukyala kyalina osooka okukuba butiko obubaala n'obutako memori negengedda mpola nange era benakuba bwe bakola basibira butiko n'obuugi obwolusususu so yembeera eriwo omusangi nga amaanyi mangi agambuleera mangi era babitwebaza baganda baffe abalondesezza babuli babukoze bulungi nnyo wakwera tebadde nnyo mivuyo nga mitugu ebirala mivuyo bambi tebadde tubeebaza bebale tubeereramu buli kimu ekitambula bulungi nnyo manyi nti enteekateeka nga gyetuliko yakulaba nga muganda waffe samaki yasoboka bwangu era siteepu gyetuddako kati yakwolekera wakiso atugambye nti bitandinga ofiisa byali yalinze dda kulangirira samaki